Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo wekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu guluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Nga tunakubeera nga tutandika ebbaluwa okuva eri omuganda waffe Yesu mu bwa bulamu amanyikiddwa nga Jesus Christ mu Lunyanyimbe. Tusaba tukole practice eya ekikoowe eky'ekibiina kye kituddemu. Ekikoowe kino teebereza nga oyingiza ekitangaala mu nnyindo ate ng'ofulumya ekizikiza mu kamwa. Yingiza ekitangaala ng'oyisa mu nnyindo, fulumya ekizikiza ng'oyisa mu kamwa. Yingiza ekitangaala ng'oyita mu nnyindo, fulumya ekizikiza ng'oyita mu kamwa. Yingiza ekitangaala ng'oyita mu nnyindo, fulumya ekizikiza ng'oyita mu kamwa. Mu kifo abo abateekako enjuba yammwe musobola mu kifo ky'ekizikiza musobola okubeera nga mufulumya ekitangaala ekya zaabu. Weewaawo eyo ye breath eya galaxy gye tulimu. Weewaawo oba ekikoowe eky'ekibiina kye tulimu eky'obutonzi. Ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwenna abasoma eri abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, okuzukkako abaana b'abantu nga akwawamu kweyongera okubeera nga kunyiinyiitira mu ngeri ennungi. Era nga kino kireeta okuzaama kino kyeyongera okubeera nga kireeta amayengo n'empulira ey'okujaguza ku ebyo byonna ebigenda mu maaso. Byonna bye muzze mulindirira binaatera okubeera nga bijja abaagalwa. Mu ngeri eno tubasaba muleme kubeera nga muwabudde n'ebyo byonna ebigenda mu maaso, drama azannyibwa ku media yammwe, ku mativi, ku maleediyo, okusobola okubeera nga babajja ku mulamwa gwammwe. Abaagalwa, mwenna muri mu bifo ebituufu bye muyina okubeeramu era nga muri kukola omulimu ogwo gwe mwateekateeka nga temunnaba kubeera nga muyambala bunyama eri ensi yammwe. Enteekateeka eyo gye mwateekateeka mu bwannaggwano bwammwe okubeera nga muteekawo okuzuukusibwa okwawamu okugenda mu maaso. Abaagalwa, buli kintu kyonna kigenda bukwakku nga we kyategekebwa era kitandise okubeera nga kizaala ebibala mu kadde kano. Abaagalwa, muli kwagala buli kinnoomu ku mmwe okuviira ddala Mubwa namunigina era nga muli bumu mu maanyi agabagatta ag'obutonzi gonna era nga mutandise okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya mu nda yammwe nti kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala okubeera nga muzuukuka. Oba mukitegeera? Naddala eyo eri abo ababadde basigadde mu tulo twabwe otw'omwoyo. Abaagalwa, ebiro eby'okwebaka bya biro bya mabega. Ekiruubirirwa kyammwe eky'okwagala buli kiseera kibeera kiteeka enfuuyirize n'okubatakula mu nda yammwe musobole okubeera nga muva mu mbeera ey'otulo n'ey'obwamawubwe. Mujjukire ekikula kyammwe ekya ddala n'ensonga lwaki muli mu bulamu obw'ennyama bwe mulimu. Oba mukitegeera abaagalwa? W'obeera nga tomanyi nsonga lwaki oli wano, kye kikuyamba okusobola okubeera nga owuliriza enfuuyiriza ezo
n'ofuna amaanyi n'obuvumu n'olondawo okusobola okubeera nga odda ku kkubo eggolokofu eryo lye wateekateeka nga tonnaba kubeera nga oyambala bunyama oba nga oyambala ennyama gy'olimu olunaku olwaleero. Oba okitegeera? Era ng'okuzukka kuno kuzze kuzuukusibwa mu bangi naye nga kizze kitambula mu ngeri ya kasoobo. Abagalwa, nze muganda wammwe Yesu mu bwa bulamu, mbeebaza okuviira ddala ku nnamuziga y'omutima gwange, omutima ogw'obumu ogw'amaama taata Katonda, omutima ogw'obutonzi bwonna kw'emirimu gye mukola. Abaagalwa, nsaba mbategeeze nti waliyo amaanyi ga bumu oba gamu agatudde mu mutima agataggwaawo, omutima ogw'obulamu, omutima ogw'okwagala, nga newankubadde gubeera guyawukanye mu byombo eby'enjawulo, mu bitonde eby'enjawulo, mu bwannamunigina, naye nga tegabeerangako mu njawukana oba nga tegali mu maanyi ga bumu. Nedda, buli kintu kyonna kitambulira mu maanyi ago ag'obwannanseko n'obwansenseko, mu maanyi agataggwaawo ag'obutonzi. Buli omu ku mmwe yemmwe maanyi ago agatambulira mu kadde akaakakati, abaasalawo okubeera nga mwekweka okuva eri amaanyi ago okumala akaseera akatono, nga newankubadde kitutte ebbanga eky'obwesedde bw'emyaka, eons of ages. Naye mwasalawo nga temukakiddwa okusobola okubeera nga mutonda ekyo kye mwatonda. Mwatonda ensi nga muli mu nnyama, musobole okubeera nga mukozesa obusobozi bwammwe nga mweteekako embeera ey'ekkomo egyo gye muzze mutambuliramu mu nnyama yammwe. Abaagalwa, okusalawo kuno kwakolebwa musobole okubeera nga muwuliriza nga mutambulira mu nsi etali ya ddala. Abaagalwa, okwawukana okuva ku nsibuko y'obutonzi kubeera kuteebereza buteebereza, era kyekyabaleetera embeera ey'okulowooza nti mwasuulibwawo era nti tewaliiwo abalabirira. Oba mukitegeera? Buli kiseera ne mutonda ensi ebalowoozesa nti buli kiseera obulamu bwammwe buli mu matigga, era nga mulowooza nti obulamu bwammwe we muva mu nnyama nti obulamu bubeera buweddewo. Ekyo kye muyita okufa okw'omubiri, ekintu nakyo eky'obulimba. Ye ng'abaana b'abantu, kituufu otandika okubeera nga ova mu mubiri ogwo gw'oba olimu. Ekyo kibeerawo, kituufu, era tetukiganye nti tekibeerawo. Naye buli kiseera olondawo n'olonda omubiri omujja, oba n'olondawo kkoma weebaka, n'olekeraawo okubeera nga ozannya omuzannyo ogw'okwawukana n'obutonzi, ogw'okwolowooza nti oli wekka. Abaagalwa, buli kiseera mwe muli era nga muli bitonde ebitaggwaawo ebyalondawo okubeera nga muzannya omuzannyo ogw'ekkomo, oguliko ekkomo mu nnyama yammwe, naye nga muyina obusobozi obutaggwaawo obutudde mu nsi yammwe ey'obutalabika, mu buli kadde nga weebuli, era nga muli bumu wamu ne Katonda. Munda yammwe buli kinnoomu ku mmwe muyina empulira eyeeyongera okubeera nga ekula, eyeeyongera okubeera nga ebamanyisa nti muli maanyi ag'amaanyi agatuddemu okutegeera okutaggwaawo, ago agabayamba okusobola okubeera nga buli kiseera mubeera bumu wamu n'obumu obukola obutonzi bwonna. Kubanga tewaliiwo nsi yonna etali mu ekyo, nedda. Naye nga oli mu nnyama
otandika okubeera nga otambulira mu ntegeere ey'ekkomo. Kino mwakirondawo okubeera nga mukkiriza mutambulye mu mbeera ey'obutamanya kikula kyammwe kya ddala. Abaagalwa, okukola ekyo kye kimu ku masomo gammwe ge mulina okubeera nga muyita mu mpulira ey'okulowooza nti mwayawukana ekirooto ekyo kye mwazimba. Era kati mukimanyi bulungi nti okwawukana si kwa ddala, era nga tekubeerangako kwa ddala, era tekubeerangawo. Naye mwazimba ensi neerabikiranga ddala nga ebitali bya ddala nga biringanga bya ddala. Naye munda yammwe kye kintu ekyabaleetera amayengo ag'okutya, amayengo ag'ebiwoobwe, amayengo ag'obulumi n'okubonaabona, ku lw'okubeera nga mwateekawo ensi ey'okulowooza nti mwayawukana wamu n'ensibuko y'obutonzi bwonna kwagala. Embeera eyo ey'obulumi eyajja eri ensi yammwe, eyajja eri olugendo lwammwe, yezze ebaleetera okusobola okubeera nga muvumbula ebintu eby'enjawulo bye muzze muyita Katonda, oba erinnya eddala lyonna lye mwasalawo okubeera nga mumuwa. Ebintu ebyo bye mwatondawo birowoozo byammwe ebikadde, nga mulowooza nti walina okubeerawo omuntu ow'amaanyi, simanyi omukadde, simanyi omugezi ennyo, alina okubeera nga w'amaanyi era nga asalawo kyonna ky'abeera asobola okubeera ng'asalawo eri abantu ne kiba. Era ng'abantu balina kubeera nga bakolera ku lulwe kubanga waali okubalamula. Era waali okubeera nga ababonereza bwe babeera nga tebakoze ebyo by'ayagala okubeera ng'akola, by'ayagala okubeera nga mumukolera. Y'engeri gye mwatandikamu entalo, abaagalwa, nga mutandika okubeera nga mulwanirira oyo gwe mwatonda. Omulala ne mutandika okubeera nga mulwanyisa abalala kubanga muyina katonda ow'enjawulo, n'ono muyina katonda ow'enjawulo, kati buli omu nti atukuuma nakuwa kitiibwa katonda we. Mu kifo ky'okubeera nga otegeera nti katonda ye ggwe. Obulalu obwo bwe mwatonda, abaagalwa, n'embeera ze mwatandika okubeera nga muzitambuliramu oba muzitonda, ze zizze zibayisa mu mbeera ez'obulalu okumala obwesedde bw'emyaka gyammwe gyonna, gye muzze mubbulukiramu mu nnyama ez'enjawulo, mu bitonde eby'enjawulo. Kati ke kaseera mutandise okubeera nga mukkiriza obulalu bwammwe, amakubo gammwe ag'obulalu ge muzze mutambuliramu. Mutandise okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya nti kwagala Yeyekka, era nga ye kwagala Yeyekka atambulira era awambaatira buli kitonde kyonna kubanga y'ensi eya ddala. Era nga kwagala ono temuyawukananga nako naye okumala n'akatikitiki, nedda, temuyawukananga nako naye. Eri abo bonna mukadde kana beeyongera okubeera nga mukola ekiruubirirwa eky'okubeera nga musigala kwagala mu buli kintu kyonna ekibira kizza eri obulamu bwammwe. Ennamba eno yeeyongera okubeera nga ekulaakulana buli lunaku, ekintu ekirungi. Era nga bangi batandise okubeera nga beeyongera okulinnya mu mayengo ag'eddembe mu nda yaabwe. Mu ngeri eno ne mutandika okubeera nga musibira ekikookolo ebyo byonna ebizze drama azze abawiibwa mu mitwe gyammwe mu bulamu bwammwe, enguzi ezze ebaleeterwamu mu bulamu bwammwe, n'embeera eyo ey'okutambulira mu bulamu obw'ebbalirirwe
n'ebyo byonna ebizze bibateekebwa mu mawulire gammwe ku TV ne ku radio basobola okubeera nga babajja mu kubeera nga muteeka essira eri obwa Katonda bwammwe obw'omunda byonna si bya ddala abaagalwa. Bino bazze babikozesa okumala ebbanga ddene. Era ne kaakati TV zammwe, radio zammwe ne social media zammwe zikola okugeresa kwe kumu kuba kuumira mu kizikiza. Naye kati ke kaseera okubeera nga bubaka bwonna obuzze bubakwekebwa bujja mu maaso gammwe. Bujja musobole okubeera nga mutegeera engeri gye bazze babafugamu. Bantu bangi batandise okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya. Era batandise okubeera nga beesiga namuziga w'omutima gwabwe. Ne bategeera obulimba bwe bazze bakkiririzaamu ng'amazima gaabwe. Ku lwabo bonna ababadde bakozesa enkola okusobola okubeera nga babafuga. Abagalwa, muri mukadde kano ak'okusobola okubeera nga mweddiza obwa Katonda bwammwe obw'wannaggwano. Era kati ke kaseera ak'okulekeraawo okubeera nga mufukaamirira eri abo be mulowooza nti balina obuyinza okusobola okubeera nga bafuga obulamu bwammwe obwa buli lunaku nti bakikola ku lwammwe n'abalala bonna. Kituufu? Mwe mulowooza kituufu? Obulimba bwabwe busobodde okubeera nga bulabisibwa eri abo bonna abayagala okubeera nga balaba obulimba obwo. Abo bonna ababadde balina n'obuyinza nga tebayagala kubeera nga babayisa mu kamwa ke kaseera okusobola okubeera nga mutegeera nti eddembe liri mu nda yammwe. Era eddembe ye ggwe alina okubeera ng'olyewa, si kugoberera abo abalina obuyinza nedda. Era abadde bakozesa obuyinza obwo okubeera nga bekkusa akaseera kano tebagenda kubeera nga bakiwangula oba tebagenda kusobola okubeera nga bakikozesa okumala ebbanga ddene. Mukimanyi bulungi nti mwatondebwa era nga muli bitonde ebitukuvu ebiyina eddembe ettukuvu okwesalirawo kyonna kye mwetaaga. Eddembe eryettukuvu ery'ekikula kyammwe terikyukanga era terikyuka. Abaagalwa, eddembe lyammwe ery'obuntu kirabo kitukuvu ekyaweebwa buli kinnoomu era nga kiweebwa buli kitonde kyonna ekikola ekirungo ekikola egganda eryawamu mu bumu obwakakati. Era nga buli kinnoomu era buli kitonde kyonna kitambulira mu bbanga eryo ery'amayengo gatagwawo. Abaagalwa, kwagala y'ensi yokka. Kwagala y'ensi yokka esobola okubeerawo era yeekola buli kintu kyonna. Era tewaliwo kisobola kubeera nga kibeerawo nga tekwagala taliiwo. N'eri abo bonna ababatwala mu kkubo ekyamu era ababalimba nabo bawambaatibwa amayengo ge gamu ag'okwagala. Kino mukimanyi abaagalwa era nga mutandise okubeera nga mukitegeera eri mmwe. Tubasaba muleme kubeeramu na kubuusabuusa kwonna. Mumanye nti muli bumu wamu n'amayengo agawambaatira obutonzi bwonna agamanyikiddwa nga kitaffe Tonda ne maama Namugereka Katonda. Maama taata Katonda, ensibuko y'obutonzi kwagala Yeyekka yekka mu butonzi bwonna. Era ge maanyi agataggwaawo agatudde mu maka agatakyukanga. Era nga buli kiseera mubeera mu maanyi agataggwaawo. Mubeera mu ddembe eritaggwaawo, mu bwannanseko n'obwa ssenseko obutaggwaawo. Bangi ku mmwe mutandise okubeera nga musesenkana ensi eno eya ddala. Mutandise okubeera nga mutegeera nti okwawukana kwammwe ne Katonda tekubeerangawo.
era nga bangi kummwe mwetandise okubeera nga mutegeera nti mwetaagisa okubeera nga mufunayo akadde okusirikako nga muli mwekka mubeere ekikula kyammwe ekya ddala. Muggaleewo eri ebiwoggana eri gologoosa yammwe oba omutwe gwammwe ebirowoozo byammwe ebyo ebibaleetamu ebirowoozo eby'enjawulo mubiggalewo mutandike okubeera nga mufuna empulira ey'enjawulo mukkakkane mu nda yammwe mufune okutegeera n'okumanya amazima agatudde mu nda yammwe mumanye nti temubeerakangako mwekka mumanye nti mwenna muli bumu wamu ne maama taata Katonda. Eno y'empulira egenda okubeera nga ebayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu bulamu obwa ddala era musobola okubeera nga muwambaatirwa amayengo ag'okwagala eri ensi yammwe. Okumanya kuno kwe kugenda okubeera nga kubayamba musobole okubeera nga mukomawo mu bulamu bwammwe obwa ddala ng'abaana b'abantu. Kino kye kijja obbayamba okusobola okubeera nga mutambulira mu bulamu obutuddemu embeera enzikakamu, embeera ekuyamba okusobola okubeera nga owaŋŋanga embeera yonna ebeerezze mu ngeri ey'obukakamu era engeri ennyangu. Abaagalwa, mufune akadde mubeereko mwekka kubanga kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala mu kaseera kano. Muyambala amaanyi ga kitaffe Tonda maama Namugereka Katonda mu nda yammwe. Muwambaatira amaanyi ago era mumanye nti waali okubawambaatira. Buli kiseera mukole ekiruubirirwa eky'okubeera kwagala mu buli mbeera ebeere ezze eri obulamu bwammwe bwe muyitamu. Mwajja mu nnyama incarnating oba mwayambala ennyama musobole okubeera nga mutuukiriza ekiruubirirwa ekyo mu nda yammwe era nga muli kikola mu kaseera kano mu ngeri ennungi okuzaama. Mu ngeri eno tubasaba muleme kweramula we wabeera nga waliwo engeri yonna ey'ekizikiza ebeereza eri obulamu bwo. Tubasaba kino muleme kukyerabira. Mumanye nti we mwali temunaba kubeera nga muyingira mu nnyama eno gye mulimu. Mwamanya nti mugenda kubeera nga muyita mu bino. Naye mu kuyita mu bino mwesonyiwa nga temunawana kubeera nga mugiyingiramu ensi eno gye mwatonda. Abaagalwa, muli bitonde birungi, muli bitonde ebituukirivu ebituukiridde era abaana ba Katonda. Era nga tubasaba mutegeere nti obulamu bwammwe buteekebwateekebwa nga temunaba kubeera nga muyambala ennyama. Buteekebwateekebwa omwoyo Katonda wammwe abatuddemu. Mu ngeri eno mbayozaayoza okuviira ddala ku naamuziga y'omutima gwange okusobola okubeera nga mutuuse ku kkula lye muliko nga we mweyongera okubeera nga muyamba abangi abeetaaga obuyambi bwammwe okusobola okubeera nga bazuula ekkubo lyabwe ery'okuzukuka kw'ensi yaabwe. Nsigadde nze muganda wammwe abaagala ennyo Yesu mu bwabulamu amanyikiddwa nga Jesus Christ mu Lunyanyembe. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.